kyekyandibadde ekirungi gye bali, wa ashadda tathbita, n'okubanywereza mu ddiini. ogamba sekasali mu bosa nti olina emisomo gye 50 naye nga akusanze oli mukukola gagamba n'omwekanga. mukyala n'ategeeza sheekhe we nga bwalina emisomo gye mingi naye nga enyambala ndala nnyo, ne sheekhe abadde atidde omuwa salaamu ng'alowooza neekolera gyange. namuga nti emisomo gyo nina mingi ku simu nagijjayo. ekikulu si kuba misomo mingi kusa mu nkola. obunywevu bw'eddiini bulabikira mu kuba nti byosomye obitadde mu nkola. omulama gwaffe ogwolwaleero tugenda kutambulira ku nyambala alhijab asharii, enyambala y'obusiraamu ey'omukyala. obusiraamu bwassa nnyo essira ku nyambala naddala omukyala. enyambala yonna ey'omwami n'omukyala obusiraamu bwagikubako ekifuba kyamaanyi, kubanga mu bimu ku byewuunyisa ebintu ebiri haramu mu duniya mujjana bigenda fuuka halaali. nziramu ebintu ebiri haramu wano mu duniya mujjana tebigenda kuba halaali okujjako ekintu eki kimu, kubanga wano omwenge guli haramu mwenge. ate eri batugamba nti wajannatun ayigambe eti wa anharu min khamrin ladhatin lisharibin, n'emigga nga gya mwenge, migga gikulukuta naye nga mwenge. ekigenda okuba nga tekirifuuka halaali n'olunaku nerumu butambala, ne mujja n'okwambala kiri haramu, obutayambala okuyita obukunya kiri haramu mujjana. tulaba allah yali agamba nabbi adamu alaihi salam, innaka la tazmau fiha wala taara, innaka la tazmau fiha, ogenda kuwangalira mujjana omwo, tugenda kufuna nyonta wadde okuyita obukunya. innaka aya njiterezeza kulaani zange ziriwa, nina kulaani zitera okuba wano. fa innaka la tazmau fiha wala tadhaha. ekikulu ennyo nti mujjana teri okuyita bukunya, era kisigala kiri haramu, omuntu alina okusigala ngaayambala. obusiraamu bwassa nnyo essira mu kwambala, naye ate bwe kyatuka ku bakyala ne kisukka. lwaki twalonze omulamwa guno? kubanga abaami mwe mugulira abakyala engoye, engoye ezisinga zigulibwa bakyala. kale oba omuwadde sente n'agula, era bwanaluleeta alulaga ggwe n'oluwa makisi tyalo olukunyumidde nnyo, naye nga telulina bitendo ebyenyambala by'obuisiraamu. mu Quran al-Karim aya zajja 3 ezisimba essira ku hijab. aya zajja 3 mu Quran al-Karim ezisimba essira ku kwambala hijab omukyala. ebiri mu Ahzab, emu mu Nur. ya ayuha nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisai lmuminin yudinina alayhinna min jalabibihinna. sigenda kuvunula aya, ngenda kuleeta bukwakulizo obwa hijabu eya sharia. hijabu ziri bbiri, waliwo hijabun nga hijabu buhijabu eyemu, newoberawo hijabun sharii. hijabu etambulidde ku mateeka ga sharia, gyetugenda okwogerako yetambulira ku mateeka aga sharia, naye nga ziri bbiri. waliwo hijabu buhijabu, newoberawo hijabun sharii. emabega ko tusomye aya eraga nti ekikulu si kuwuliriza misomo mingi, wabula ekikulu kowulidde kwesa mu nkola. awe wali obukulu, era wetutegerera omusomi oluva mu darusu kano kawulidde oluddeeka nga kateka muki mu nkola. hijabu, omukyala okwambala hijabu n'afuluma mu nyumba eriko obukwakulizo 8 obulina ogijjulako, bwe kubulako kamu teba hijabu nsharii.
teba hijabu ya sharia kasakulako kamu ku 8 ebyefulumye olwokuba ffe tuzigula kati wulira ebigambo akakukuliza akasookera ddala an yakuna satiran lijamii lbadan an yakuna satiran lijamii albadan kibaita hijabun sharii etekeddwa okubanga ebuuna omubiri gwonna so si wano mukifuba babajjulawo kati ebitundu bye ebimu mukifuba bibanga ebyagala okulingizaako katono naye nebitavaayo ate kati neyoka ekkirira wansi eyo si hijabun sharii kebenga nene eyiikayo nekweya kebenga nene eyiikayo nekolaki an yakuna satiran lijamii lbadan etekeddwa okubanga ebikka omubiri gwonna kubanga allah atugamba mu quran wala yubdina zinatahunna yudinina alayhinna min jalabibihinna allah atugamba nti yudinina alayhinna min jalabibihinna abakyala beyiweko engoye ezagiri ekigambo jiribaabu lwe lugoye omukyala lwayambala nga lubikka omubiri gwe gwonna lwebata jiribaabu singa terubikka mubiri gwonna abadan luba teruyitibwa hijab ekigambo jilbab lwe lugoye olubikka omukyala yenna ng'ogyeko feesi ye n'ebibatu n'ebigere naye singa entandika okulaba ensingo teba jilbab oba ebitundu bye mu kifuba teba jilbab oba obukongovule bwe obwebigere wansi teba jilbab kubanga allah tabaraka atuganye nti yudinina alayhinna min jalabibihinna ate jilbab lwe lugoye olubikka olubiri gwonna akakulizaako okubiri alla yakuna alhijabu fihi zina alla yakuna alhijab fihi zina hijabu tebako byakwewunda olugoye lwebaita hijab oba jilibabu eba langi emu temubamu bimuli eba langi emu temubamu gutonaatona wano mukiwatu nebasawo ekimuli wano nebatekawo obupeesi obumasamasa ku mikono eno wansi gyelumalira nebatekayo obupeesi obumasamasa enjuba bwebukubamu nga bureflectinga buti eyo teba hijabu nsharii tekubako kakwewunda kwonna plain cloth olugoye luba luplain bwe luti kisuuka kasita kujjako akantu konna oba peesi eri masamasa liringa diamond khalas ebimaze ofuluma mu sharia olwo si lwe lugoye sharia lweragira mukyalo we okwambala kubanga lusudde ebitendo bya jilbab alhijabu ashari kubanga allah tugambye nti wala yubdina zinatahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha tebolesa ebyokwewunda byabwe ate yabyoleseza wanono wala yubdina zinatahunna ebyokwewunda byomukyala ebyakkirizibwa mu shariya omukyala akkirizibwa okwewunda ngaokuwandika ku maaso okuwandika ku mimwa okuyiwako powder makeup twala tugende okuwumula enyindo natekamu pini amatu okuwumula amatu natekamu pini oba akatuli kamu oba bubiri oba busatu asaba nga takosa bulamu bwe awunde nga bweyagala naye kalumanywera wajjira wewa kasita awumula enyindo nassaamu pini ngaabika feesi kubanga allah tugambye nti wala yubdina zinatahunna tebolesa ebyokwewunda byabwe bwawandika ku liiso ngaabika feesi bwassaako pawuda ngaabika feesi bwassaamu pini mu matu gakuba gamatolede gayingirira gaba mabika eri wabanga yawumula enyindo nga kulu tayagadde kubika feesi ajjemu pini kubanga pini eyo emwongerako obulungi ajja fuuka fitina ekikemo eri abaami feesi yeeyo okubanga erabika bulungi kirungi naye kirungi eryani ba abasigadde bonna si kirungi kubanga afuuka fitina
era ekivaamu abasajja abalina ebirwadde mu mitima ne bittuka. fayatmaa alladhi fi qalbihi marad waqulna qawlan maarufa, kubanga waliyo abaami nga obulwadde bw'obwenzi bwabasukka mu mitima nga akantu katono nnyo ekirwadde kittuuka. Lwaki obusiraamu bwassanya essira mu kwambala kw'omukyala? Ekisinga okubonyabonya abaami mu nsi muno be bantu abo. Kati bwatayambala bulungi ajja sukka, olw'ensonga nti omukyala buli akamuliko omusajja akwegomba, okuva ku bigere mpaka ku mutwe waggulu mu nviiri. Obusiraamu bwamusaako essira omubikka buli akamuliko, okumanya ki abasajja basukka okwegomba abakyala niwabajjemu buzi ngatto nagiteekaawo, oli asobola okwegomba engatto oba bita byakusaaga ti engatto eyo empanvu bwetyo njagala kulaba kwajambala, bwajambala bafaanana atya? Ngatto yokka nga tagiriimu nnyiniyo agyegomba. Kati omuntu watukira okwegomba engatto nga nenyinimu taliiwo, olwo nyinimu bwanajja aga nti balikebera mu bitabo ku kiyama, nze ngenze noono naye nga ebitabo byekiyama byange. Akati omukyala bamuganya okukolesa ebyokwewunda bye, olaba taba nakyakwewunda nakimu, nabeera fitina, talina kyakwewunda kyonna, niye asobola okukosa nayita mu bantu nebasigala nga bakyusiza ensingo nga talina kyakwewunda. Olwo bwanaateekake, kubanga ate Allah yakola omukyala buli wasaako ekyokwewunda akyuka ebitundutundu 50 ku buli 100, byute yeyongerako. Kati sharia neryokwemugamba, Allah namugamba nti wala yubidina zinatahunna illa ma dhahara minha, tayolisanga ebyokwewunda bye okujjako ebyo ebiba birabise ngaebibeera ku ngalo. Tugamba ayinza okuba ataddeko hina, oba ayinza okuba alina ring, empeta ku ngalo, ebyo biyinza tubireka ne biyitamu. Niye okutono okugenza ewala, awandika ku liiso, waliwo webawandika ku liiso eno waggulu waalyo nga bwatimba bwati wekanga, bwatimba bwati wekanga, walina ekalamu gye bawandikayo eyo. Eyo ekalamu yabba, ekalamu y'emimwa yabba, kubanga omukyala ne waba mulungi atya agasa omuntu omu yekka, taligasa mulala. Era wageeza okugasiza omulala, jahannama yaslawnaha fabisa alqarar, muliro. Nalulungi yenna nomulabanga mulungi muzibu, omugaso gwe gwa muntu waki omu yebba. Olunaku lwali etantala mu byute yegasa omwami omulala, muliro. Kubanga bagenda mu zina, saate omwami asobola okuba nga si yali awo nti ali handisa munye ekigenza ewala, naye endabika yeeyo esobola okugasa basukka mumu mpaka ku bana mwa halal. Niye omukyala yenna gyava yenkana byute ya muntu omu, bwayaba ayagala byute egase ku mulala, alina amateeka galina okuyitamu, ayite mu talaka, obufumbo babugale, atule idda, kati ate alyoka agende ku katale, oba tiimu endala enemusayininga situmanyi. Naye ebbanga lyamala nga alina tiimu gyakubira, haramun, takubira tiimu ndala, ate ye omwami asobola. Tuli fenna lwaki sharia yassa nnyo omukyala enyambala, nemusaako nnyo ekifuba, nemusibako nnyo natti mu nyambala, lwakuba nti ye fitina. Abasajja babonabona mu nsi muno bakyala abo. Era kino tukiddingana nnyo mwana wange, kankubuulire, bw'obanga oyagala emirembe mu nsi muno, abantu abo bagendeko mpola. Abakyala abo tobakubako kifuba mwana wattu, si bangu. Oli agenda bakubako ekifuba wano akyali myaka 25 waluza wakabi nnyo, neyegazanya 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 neyegazanya, eri mu 45 gye bakuteegera nebatandika okuzza omuliro. Emyaka gyo gino 2 paka 35 wakwegendereza nnyo, kubanga ewakuzalira leenya eri mu 45+. Maze okusajjakula, batandise okuggwa, basomba bwana, balese buno balese buno.
kubanga no 28 bwafuna ono bwa dropping awe namu dropping dda nafuna mulala noyo namuvaako nafuna mulala noyo namuvaako time etuuka ne bazza abaana bonna bagala fees ate gakuwedde tukyasobola kuzinoonya mugongo gutandisa okukuluma nyingo zikuluma obusiraamu bwassa nnyo amaanyi kukwambala kw'omukyala kubanga fitna allah yamutonda nga endabika ye ebigere bye entumbwe ye buli kimu mpaka n'enviiri zokka mwami azeegomba n'afiirawo nviiri buviiri tulowooza nti obibika byakusaaga buli kyalina mu biyungo bye kyabulabe eri omwami kiyinza omuviramu obuzibu nagwa mu mazambi amanene. Ensonga eyokusatu mu bukwakkulizo bwetugamba nti eyo kati efuuse hijabu ayakuna wasian ghairu dayiq, ayakuna wasian ghairu dayiq. Olugoye olw'obusiraamu olw'omukyala lubeera lugazi nga si lufunda, luba lugazi. Amakulu nga bw'aba alwambadde terumukwata. Era nabbi yaleka abyogedde bino sallallahu alaihi wasallam. Wano waliwo pointi bbiri zitambula lumu, namba 3 ne namba 4. Namba 3 an yakuna wasian ghairu dayiq, olugoye luna kubanga lugazi nga si lufunda. Ate namba 4 alla yakuna khafifan, nga si kawewere akatangaala. Lwaki nga 3 ne 4? Kubanga ate nabbi yabisa mu hadithi emu gyengenda okuleeta. Olugoye tulina okuba nga lugazi nga silumukwata, ate lulina okuba nga luzito nga siluwewere nkalinga kaveera. Nabbi yabogerako sallallahu alaihi wasallam, kasiyatin ariyatin mumirati. Waliyo abantu besirabyeko nze nabbi wammwe sallallahu alaihi wasallam, ngenda tuka okuva mu nsi nga sibalabyeko. Yamenya ebintu bingi n'agamba nti wanisaun kasiyatun ariyat, n'abakyala nga bambadde nga bali bokonya. Kasiyatin kiva mukisa kwambala, bo mundaba eyaabwe balaba nti bambadde, naye ngaekituufu ariyat bali bokonya. Yali ategeeza baani? Abambala obugoye obukwata n'abambala obugoye obutangaala. Afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Yagamba nti tebagenda kuwulira wadde olusu lwejjana nga bwogamba nti nga mpulira nga basika piraawo wano, naye nga tojjana mumulyako oluusi. Tebagenda kuwulyako wadde olusu. Amakulu bwe tebagenda kufuna mukisa gumanya nti wano basikawo piraawo, tebagenda kuwulya ku lusu lwajjana. Kulwaki? Fitna bebakumira obwenzi mu society. Kasiyatin bambadde mu ntegere ya bulijjo, ariyat naye nga bali bokonya. Lwaki? Obugoye bubamiima nnyo, bulaga ebitundu byabwe byakula munda. Ekyokubiri butangaala. Byali ategeeza wano sallallahu alaihi wasallam, kasiyat kiva mukisa kwambala. Mbo mukulaba okwayo bambadde, mu makulu aga bulijjo bambadde naye nga ariyat. Jiribabu y'Obuyisiraamu, hijabu y'amateeka g'Obusiraamu erina okwewala ebitendo bino. Omwana waffe omuwala n'ayambala legingi ne sikaati nga ya legingi ne bulawuzi nga ya legingi n'akakaaya nga ka legingi, nga byonna biyita ku sikiini. Tuli fenna kati nafuluma nebamuti ajati mbwajati oyo, kubali bo balaba nti munaddiini nnyo ayambadde nnyo, naye nga byonna biyita ku sikiini. Eyo tebangako hijabu nshari'i. Era ennyambala eyo nabbi yakugamba sallallahu alaihi wasallam nti abo tebagenda kuwulira lusu lwa jjana. Bw'oba tewulidde lusu lwa jjana kiba kitegeeza nti yo yennyini ogiyingira ebyo bifuwe mu ng'ombe, kubanga olusu lw'ejjana lugenda kuwulirwa mu distance etagambika. Era nga n'enswagiro z'omuliro ku bantu bagenda okuyingira omuliro bagenda ziwulira wala.
idha ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyudan wa zafira. Gunda kwa gweswanta naye nga bali wala baguwulira n'olusu lw'ejjana lugenda kuwulikka wala. Olusu lw'ejjana abantu bagenda duwulira ng'ebula mairuzi mitwalo na mitwalo. Niye abakyala ab'ekika ekyo ennyambala eyo bwetyo tebagenda kulya lusu lwayo. Lwaki? Bebakuumira obuseegu, bebafuuka fitina eri abaami, bebamalako emirembe. Oluusi omukyala omwami yandibadde amuwona oba natagwa naye mu bikola bya buseegu naye ennyambala nemulemesa. Jjukira ne shaitaani eba tetudde, shaitaani eba tetudde. Era wakati awo wakati waabo bwambiriri ennyambala imaze okufaanana bwetyo nti oluusi noono omutima muyabayaba nti balikebera mu bitabo, balikebera mu bitabo ku kiyama naye ebitabo si byangu. Namba 5, alla yakuna athira, alla yakuna athiran. Hijabu y'omukyala tebamu kawoowo. Akawoowo kakkirizibwa mu shariya omwami n'omukyala. Niye omukyala akkirizibwa okukozesa akawoowo nga tagenda fuluma. Omwami yakkirizibwa okukozesa akawoowo n'afuluma. Kama thabata anhu sallallahu alayhi wa sallam annahu qala idha kharajat ihdakunna ila almasjid fala taqrabanna tiban. Nabbi atugamba sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi ya Zainabu nti omu ku bakyala mmwe wabanga agenda ku muzikiti tasembereranga ewali akawoowo. Yali amugana kwekuba akawoowo ng'agenda ku muzikiti. Olaba baganye omuntu omukyala okukozesa akawoowo agenda ku muzikiti ng'ate ku muzikiti wabeerayo ibaada. Bamuganye okukozesa akawoowo agenda mu jjuma ibaada, agenda mu talawiya ibaada, agenda mu dalasa. Butya bagenda mu katale, agenda mu arcade, agenda mu street, agenda mu cafe, kubanga teri ibaada. Muganda agamba tulabe embwego bwekiwempe oweddiba tosobola kuyitabo kubanga eryagala oddirya yali giruma. Wagenda kusaala jjuma bamuganya akawoowo nga nejjuma ibaada. Agenda mu bino kubaako byagula, agenda mu kikubo owa ibaada bamugobye. Ng'ate emikisa gy'okuba nti ono agenda ku muzikiti egy'okukola ebyobwonono giri wansi naye bamuganya okukozesa akawoowo. idha kharajat ihdakunna ila almasjid fala yaqrabanna tiban. Omumwe bwafulumanga n'agenda ku muzikiti bakyala mmwe tagezanga n'asembere wali akawoowo. Baganyibwa ku muzikiti, bagenda ku maduuka. Saba Allah tunyweze ya Rabbi. Akawoowo kalungi Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam yakagalanga nnyo. Wasuila an dhalika, era bamubuuza lwaki yagala nnyo akawoowo. Naga tunaji almalaika, kasimbiza bamalayika. Omwami yenna yeekuba ennyo akawoowo, bamalayika basembera gyali kubanga bamalayika bitonde bamalidaadi bagala nnyo ebirungi. Kati omukyala abuuza nze saagala bamalayika, omukyala bwe yeekuba akawoowo n'afuluma mu nnyumba asembiza shaitaani. Era oluyita ku bwononefu nti ani ayiseewo oyo? Sinalumyanso oyo, ndabye nga nalumyanso yayiseewo. Ebigambo ebigenda okuddawo biwanvu. Bajja mulekeza gagambo agamusendasenda oba agamukakkanya. Omwami sharia nemuta akawoowo akakozesa. Bal Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam tiyalagwako olunaku nalumu nga talina n'afuluma nga talina akawoowo abadan. Kubanga ffenna tukimanyi nti omukulu sallallahu alaihi wasallam yali musajja wa mazima ati agatagambika nnyo. Bw'otunulira embeera za Nabbi sallallahu alaihi wasallam okakasa nti yayagalanga nnyo ebirungi, yayagalanga nnyo ebirungi. Kyola yasiibanga nnyo Mande n'olwokuna alabike bulungi aleme kugejja. Yayagalanga nnyo ebirungi, n'akendeza nnyo ebyokulya alabike bulungi sallallahu alaihi wasallam. Bw'otunulira embeera ze zonna n'agana okusalako ekirevu alabike bulungi kubanga sikini eno eyonooneka eno shaving. Yali musajja wa malidaadi nnyo oyo gwolaba sallallahu alaihi wasallam nnyo. Era woyala kubeera malidaadi gobeera nnyo ebitendo bye.
afdalu salawati llahi wasalamihi wabarakatihi alaihi. Namba mukaaga anyakuna fi lalwanu assud, anyakuna fi lalwan assud, amabala colors. Hijabu y'omukyala ekubirizibwa okuba mu langi eziri ddala, colors ezitalekana. Si kutekako namba lugoye lwa white oba lumyufu, ensi emulengerera mu kilometers 30. Kiki ekijja ekyo? Dull colors. Abamu baga nti waliwo zibaita shouting colors. Ezo sharia tezikiza kukolebwa mu hijabu. Kyovula obusiraamu bwassa nnyo ku black. Black ne kala eziriranye awaawaawo ezitakuba kerere. Si red yina neyetimba red yenna oba yellow, waligweta yellowish. Aba traffic bambala mu kajaketi nga enjuba emukubako nagira ati ezo langi tezikirizibwa mu kukolebwa mu hijab. Hijab ebeera mu kala ezisirika, naye omukyala waba ayagala kwambala kala z'endala zo. Bino byonna byetwogera wano bikkirizibwa okukozesa omukyala ng'ali waka, oba alina shouting kala zizagala okwambala ng'ali waka ayambale, oba alina ziina ze ebyokwewunda bye bingi nnyo byagala okukozesa ng'ali waka akozese. Teri agenda kumunyega kigambo nakimu. Naye kasita abanga anaafuluma, awo sharia wemukwatira ina okwambala bwoti. Ensonga eddako, alla yakuna libaasu shuhra, okubanga enyambala y'omukyala eno si kwambala nyambala eri special nga yajambala yekka, teriyo mulala yamanyikiddwa yajambala. Emabegakawo waliwo omusajja omutanga Michael Jackson, yali tenyambala nga yeyeka ajambala, teri mulala. Ayambalako giraavu emu mu mukono gumu, endala tajambala. Empale kubaako ebijegerejegere biyiika. Ensi yonna nekopa ebyo. Olidde fe twasomeranga ku ssomero abaana nga beera mu kwesika badda mabega, anti babirabye ku TV ebya Michael Jackson. Mu break awo buli omu ali mu kwesika, buli bwekibeera ku ssomero. Omusiraamu yenna, omwami n'omukyala, takkizibwa kuba nakyambalo mbu oyo yeka yakyambala, nedda. Kama thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man labisa thawbu shuhra fi dunya albasahu Allahu thawba mudhilla yawm alqiyama. Omuntu ayagala okwambala engoye mbu zenzi linanzekka wano, olwonzindu linanzekka, era bwe mululengera erimumanya haji gundi atuuse oba ajati gundi, Allah agenda mwambaza olugoye olukkakkanya ku yawm alqiyama. Allah agenda mwambaza olugoye olulaga nti wa wansi ku qiyama. Si kutungisa musono nti omukyala yekka alina omusono ogwo, teri mulala. Bw'oba oyagala okutungisa omusono ogwo nga gweka gwe ogulina omukyala ewaka mu nnyumba yo nebalo, bingi nnyo sharia byegaana omukyala ono eweeru, naye nga ate munnange waka babimukkiriza. Kubanga tugambye nti okuwumula ennyindo tebamugaana, oba tekamu pini 15 teri amunyega, amatu gawumule, naye kasita ajja wabweru. Akakuliza akaddako, alla yushbihu libaasu rijal walkafirat, alla yushbihu libaasu rijal walkafirat. Olugoye omukyala lwagenda okwambala oluyitibwa hijabun shari'i terubamu kwefaananyiriza ngoye z'abaami wadde ez'abatali basiraamu. Ate engoye eringa mpale, eringa kiteeteeyi, eringa ate ebuzaabuza, eringa ekanzu, ate nga hijabu terutekeddwa kuba mu kantu konna kafanaganya kikula ky'abaami mu ngoye zaabwe oba ez'abantu ab'enzikiriza endala. Kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ate omuntu yenna kasita yeefaananyiza ekibiina abawa mukyo, era Nabbi yakolimira abakyala abeefaananyiriza abaami. Osanga omukyala ayambadde empale, asibye essaati, alikuliko n'ettaayi, kubye ekikalu n'omusipi. Mukyala ettaayi yennyini, waliwo n'akataayi akatonotono akabeera wano
bakaitani botayi abakyala bamba busibu naye nga mukyala nombuuza ki ekikutwala mu baami oyagalayo ki ennyo awo nabbi abakolimira sallallahu alaihi wasallama almutashabihati min annisa birijali walmutashabihuna min arrijal binnisa, abakyala abagala okwefananyiriza abaami n'abaami ate abagala okwefananyiriza baki abakyala. Allah kutonda oli mwami, lwaki wefananyiriza bali? Kireke na engoye ez'omukyala tezina kufaanana za mwami, naye ekyokwambala empale ku mukyala kikkirizibwa mu sharia, kubanga oluusi abaami abamu bwatunula ku mukyala nga ayambadde empale yawulira bulungi, taddayo nakubako kyetaaga mu duniya, ayambala ewaka. naye waliyo ez'abakyala ezakkirizibwa ezambala ewaka, bali n'omukyala okwambala jiribaabu ey'obusiraamu nga n'atambula ebweru w'ennyumba ngenda giyitamu mu bufunze. Omukyala bw'aba ayambadde nga n'atambula alina okuggumira, kubanga ye ebifo bye ebyensa bingi ebitalina kubikkuka mu bantu, talinga mwami. Mwami asobola okulabika ebibegabega tekitiisa, mwami asobola okulabika ekifuba n'amabeere wano kifuba kino ekirabika tekitiisa ku mwami, naye omukyala kisoboka, gaba mawano gennyini. Kati omukyala bw'aba ayambala engoye nga n'atambula yandiyambadde bwati mu mateeka g'obusiraamu. Wano asosamu obugoye bw'omunda nga bulijjo, bwe buggwa nassaako empale empanvu, obugoye bw'omunda butegereka nika ne bra, nassaako empale empanvu ey'ekikyala, nassaamu bulawuzi ey'emikono emiwanvu, nassaako ekiteeteeyi ekiriko emikono emiwanvu nekikka mpaka ku bigere, kati nalyoka assaako jiribaabu neggalawo. Ebyo nno tubyogerawo era ntuseka, naye njagala ofumimu akafaananyi. Nze kankuwa ekifaananyi. Means of transport si waffe wano gwetukozesa wano, means of transport gwetukozesa wano si mulungi. Tulina bodaboda, tulina takisi, buvuyo, kulwanagana, kusindikagana. Omukyala wayambadde jiribaabu bulungi naye hafupete empanvu atudde ku boda, bagudde eri. Baguddewa eri, alwanaganye n'okugwa, zino engoye ziwanuse zize ku mutwe waggulu, eyo hafupete empanvu egasa. Naye omukyala oli yayambadde empale empanvu obulungi asigala nga ali safe. Naye balina embeera eguddewo tatya, teyiraliikirira. Hafupete empanvu egasa eyo negiribaabu empanvu eyikakuta, ekigo kitege ku mabbali, sizoni esobola okujja nga yambuyaga netikka engoye ku mutwe. Lumutwali Saudi Arabia eyo mu ddungu netusanga abantu nga bafunye accident, naye nga yali ntonotono, tiyali yamaanyi. Netuyimira tubayambe. Omusajja atugoba kubanga alina mulukayi mwalimu bakyala be babiri n'abaana be ab'obuwala. Yagaana, la khalas birah, mugende, kimala mugende. Naye nga tulaba abakyala engoye zaabwe zabadde bagudde, zimu zifunguse, naye nga empale mweri bulungi era tolina kyolaba. Nayigira kwata yambako omumpolampola nebakubako enfuufu nabazza wali. Ebintu by'obusiraamu okubikubako ekifoozo oyinza okumalako bo butunula wala, fitunula wano kumpi. Era mu nsi z'abawarabu omukyala tafuluma mu nnyumba nga talina mpale empanvu munda. Ku lwaki? Wayinza okubawo obuzibu neyulika, wayinza okubawo obuzibu ekitete nekiyulika, jiribaabu neyulika. Amakulu singa luno luyulika waliwo olusigalawo, singa luno luyulika waliwo olusigalawo. Emikisa gy'okuba nti gyonna giyulise zonna zitagulukuse lumu si myangu. Omukyala tomukkiriza kuva mu nnyumba talina mpale empanvu munda, zigule ziteeke awo agumire. Kati ogenda nosanga omukyala newebuuza ya rabbi ono yavudde waka nga tamanyi nti analinnya booda, aguze emiziŋŋoonyo, endagala, obummonde, kinyaanya, atudde ku booda ate tajaako. Kati ate amagulu engoye azisise, temubalaba mmwe azisise asobole okujaako. Oluusi yanywa bulungi amazzi ge munene, kati nolyoka olaba embaga.
newebuuza yadde aveeka teyategere nti analinya booda. Ebintu byalina bwapangisa booda ebbiri sente zimumala, alina kutula nabyo ku booda. Kati okubinyweza alina tulako kisajja, kati nayawula. Oliti eyo enyambala ekuma omukyala nga munywevu, ensaaze, mukakamu, awaliwo obuzibu obubaddewo, engoye ze zisigala nga ziri wamu. Okusinga omu wajiribabu nafupeti empanvu naye nga amagulu gali muli gali mu bbanga, obuzibu bwonna obugwawo babukunya. Mbuyaga yokka yokka eyinza kimukola. N'omulanga azirwanyiso zikwata zike ku ttaka nga zagala kwambuka, ng'ekivaamu alina kutuulawo wansi azikwatirewo bw'ati. Embuyaga bweneggwayo alyoka atambule. Oli yazze nga yeetabise bulungi asigala atambula. Bw'oyogera ku nyambala eyo olyaga nti ereeta ebbugumu lingi. Qul naaru jahannama ashaddu harra. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagambe nti omuliro jahannama gwe gusinga ebbugumu. Eyo enyambala ereeta ebbugumu lingi nti bagambe omuliro jahannama gwe gusinga ebbugumu. Teeka bulungi. Oyo mukyala w'omuntu, oyo mukyala asoma ddalasa, ye mukyala w'omuvubuka atula mu darusu. Ennyambala ye ateekeddwa okuba nga alina engoye ezisookayo ku mubiri, singa wabawo obuzibu nga ziri zisigala zikuuma. Muyaye buyaye ayinza okujja okwagala omusikako essimu mu kulwanagana n'omuyaye, byonna ne babiyuza. Oliti mu kulwanagana naye waliwo agala okusigaza essimu ye, omuyaye abiguddemu abisisa ati biyulisa. Ate ebyaffe ebisinga bya China, oza bigumu nnyo ekiri awo. N'ensonga esembayo mu nsonga zino ezirina okuba nga ziteekebwako nnyo essira, siziweddeeyo, si gwe munaana ogwo, gwe munaana. Bino wamanga bikulu nga maliriza. Tulina akagoye akabikka ku maaso ke bayita sitira oba niqaabu, kalina amannya abiri, sitira oba niqaabu, ennamula yako mu shariya. Tulinawo gloves bazita kufazayin, alkufaz ze gloves nejawurabu ne socks. Osanga omukyala waffe nga ayambadde jiribabu, alina face agibisse, ayambadde gloves, ayambadde socks, yenna nga asabise buli kimu. Ebyo ebisatu biri sunna. Okwambala stocks black, ne gloves black, ne niqab black, biri sunna. Naye ate yo niqab waliwo weefukira wajibu di singa atona face, singa atona kiki face, ayiyeko powder mungi, makeup, kopagalo, nankani eriiso lyonna liwandiseeko, ataddemu pini mu nnyindo, abanga nafuuka fitna kikemu eri omwami abaami. Kati abike oba tagenda kubika feesi, petroleum jeri waffe mumanyi, abaana baffe gwe beesiga bakusomero, gwakwatamu bwati nasaba feesi netugenda. Petroleum jeri abaana gwe batwala ku ssomero bwaba tabike feesi bwasaba kimala. Naye bwakwata ku makeup ne powder ne biki nenoni nekyoka n'obuwunga bwa muwogo, baasi awo ateekeddwa okubanga akyuka. Gwebagala okutegeera nti omukyala akyuka nnyo, otunya gye tukolera. Waliwo abakyala baweereza emmere, bakiriina bani abo. Kati waliwo munnaabo mwafungula ne mugenda ku mbaga, toyinza kakasa nti abo bulijjo bebaweereza emmere eri baba bakyuse nnyo. Lwaki? Batula ne beekolako ku mbaga. Omukyala nomulaba ku mbaga toyinza kakasa nti bulijjo gwendaba, kubanga eneekolako yaabwe bakyusa. Kati okwambala gloves n'okwambala niqaabu ezo sunna nkadde. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe twagenda mu hijja, bwe yali atuteba sahaba mu hijja, n'agamba nti wala talbasu almar'a alqufaz. Omukyala ayetolola kaaba tayambala gloves, wala tatanaqab, tayambala niqaab. Kiraga nti ebyo byaliwo ki dda nnyo, byaliwo nabbi nga yabisomesa dda. Omukyala bagenda kwetolola kaaba mu hijja oba mu umura, tabika face, tayambala gloves, tayambala sooko, abijemu. Amakulu okuba alinda mu ibada tewajja kuwawona byakwewunda.
ate ogenda kwetola kaaba ate oli mukwegiragira agenda mu ibada esooka baba bimuganye dda kubanga agenda okukola emikolo egyawumula ne hijja talabikirako mu byakwetona nabbi yabagaana webatuka okwetola kaaba nabaga bajjeku niqab nebazibikula ku face naga bajjemu gloves nebazijjamu afdalu salawati llahi wasalamihi wabarakatihi alayhi. Ebyo bitonotono etusobodde okwogerako ku enyambala y'omukyalo omusiraamu byetukubiriza okuba nti bwetutula wano wetuyiga byetusuubira okuddayo okussa mu nkola eka al-an ma ba'd al-as'ila wal ijaba anha. Tugendagendako mu bibuuzo insha allahu taala. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abakadde baffe ekirala ebintu bino ebyokwambala omukyala weeka okumwambaza engoye ezo ate tolowooza nti olunaddayo eka kati atandike. Tulowooza nti bwonodda eka akoleki atandike mpola mpola kubanga hidaaya tejja lumu, obulungamu tebujja lumu, butwala akaseera mpola mpola. Ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali akola ddawa mu Makka tebakkiririzaawo. Umaru radhiyallahu anhu yasooka kubigaana emyaka 5 ng'abigaanye 5 nga munoonya na kumutta, emyaka 5 nga Umaru tatulanga shahada, kyokka nga enamba 2 wa umma. Mpola mpola kubanga oluusi omuntu aba tannakitegeera. Nina mukwano gwange omu muwalimu w'amaanyi mu Uganda yasomesa mukyala we hijabu nemulema, eyo jiribaabu nemulema namuvaako. Naye lumu baba bagenze ku muzikiti, omukyala munne nayita omukyalo oyo nti wayi muka sheekhe omulamba otambula figa ya sheekhe eri bweru, ensi yonna egenda etunulira figa ya sheekhe. Ebyo ate Allah kuyayisiza omukyalo okuvako olutaddangamu otambula jiribaabu. Naye ngo neyasoma aya zonna nebigaana, nasoma hadisi nebigaana, nasoma kiswa nebigaana. Oli yamugaba bugambo 2 3 figa ya sheekhe gibikke, lwaki etambulira bweru? Namugaa nti kakati nziguzeewa, namugaa jangu tugende, namutwale bazitunda okuva ku olwo. Kati obulungamu innaka la tahdi man ahbabta, sigwa olungamye gweoyagadde. Mpola mpola mubulirire. Mama wange tayambala hijabu, mukyala wange abamuwaga ngenda muwa talaka, yagana okwambala jiribaabu. Nedda, tomuwa. Mu nsonga eziwesa talaka mbu omukyala aganye okwambala jiribaabu muwe talaka, aba tulimba oba wekweseemu kyekweka onoonya bibyo birala. Mpola mpola kati bonomuwa talaka ayambale jiribaabu olwo, kubanga obusiraamu bwagala ajambale, bwate omuwadde buwi talaka olwo ajambale. Omukyala tasaala ngenda kumugoba, tasaala bona omugoba asaale. Jasi okumanya tekiniki gyonna kukozesa, ayige essala asaale, ayagale essala, ayambale hijabu ajagale. Kubanga Dr. Abdullah Hudhail asomesa mu jamiatu Imam Muhammad Islamic University Riyadh, yayogera ekigambo ekitiise nnyo. Yagamba nti alhijabu hijabu nafsi laisa hijabu malabis. Kibaita hijabu mwoyo gwe gusooka okwambala, omwoyo gwe guno. Omukyalo ono okuba nti ayambala hijabu, omutima gwe gulina okusooka okujagala, so si okubanga bode eyambadde naye ngaagitamwa era batayambadde. Musajja nsibako gano agantu gano galabagala sigagala, afuna empeera oyo esooka ajeje eddiini, avumirira eddiini. Era bwoba otambula mu kkubo osobola okulaba omukyala nti eyo hijabu ye yakifuba, eka wali agimwambaza ekifuba, osobola omulaba. Ate ne wabawo gwolaba nti enyambala ya hijabu eri mu mutima gwe, omutunako obutunzi bwoti. Sijja bawa kakodi ako, waliwo akakodi okutunula ku mukyala nomanya nti eyo hijabu waliyo ekifuba eka, oba bba oba kitaawe. Bamugamba nti bwotajambala obufumbo bufudde. Naye oba gwolaba nga hijabu ye mutima. Kati omutima gwe gulina okwambala, tova wano ogenda eka nokako omukyalo okwambala jiribaabu, mutima gwe gulina okusooka okwambala. Okusinga okugamba babinkaka nze sibyagalangako era tafunamu mpeera kubanga kyaliko takyagala mutima. Abuuza kitabo ki
ebitabo bingi ebyogera waliwo fatawa lajina daima omujalado ogwa 27 mulimu hijabu lmar'a almuslima ne kyamijalado gigenda mu 30 kinene. Waliwo ekitabo kibayita fatawa imraatu muslima okwanukula ebibuuzo by'omukyalo omusiraamu. Sheikh Ibn Baz mwali, Sheikh Albani mwali, ensonga ezo bazireeta lwakuba kyo kyasukkamu kirimu olusenga lungi. Bayogera ebigambo bingi ne bagenda ate ne babanga basenga. Ekitabo baanukula bibuuzo ebikwatagana ku mukyalo omusiraamu byonna paka mu buliri, naye buli mwalimu akiwulyako abaagala okigula lwakuba kya Luwarabu mujalado gumu. N'ebirala bingi abamanyi ba salafu salihin nga mulimu ensonga ezo eziraga obukwakulizo obulina okujjula ku hijabu y'omukyala. Naam. Agamba nti nno ye mulizi basoma bwannansi naye tebabakkiriza kwambala abasiraamu balagira, akola atya? Emirimu gyonna egiremesa ibaada, omulimu gwonna tina gyenkolera nina gyempangalira batugana ibaada bweti teguba mulimu, kiba kigezo okuva wa Allah alabe oba wamutegeera. Omuyinti ayagala tusaale ejja tugoba nze nabivaako, ogwo si mulimu. Allah kukola musinza ate mbe omuyindi tayagala, ogwo si mulimu, kigezo Allah ajja kuleeta omulimu omulala. Munansingi lino somero nkakasa mulimu olukiiko olusobola okutuula naga nti babaana abawala abasiraamu babaleke bambale enyambala yaabwe, kubanga eryo somero ligenda kubeerawo emyaka na myaka, era mulimu abasomesa balimu nga baami abasiraamu batula ne bakiteesaako. Sikakasa nti ekyo kyo bayinza okugaa nti baana batula ne bakiteesaako ne bakiyisa biidhinihi tabaraka wa taala. Naam. Watukubiriza okunoonya irimu naye omuzadde bwampa sente zinetwalako kati okujjanga wano mu darasa mba n'omusango eza school fees. Nedda, ate tezijja kumala. Okunoonya irimu tolina kujja wano. Irimu enoonyezebwa mu bintu bingi, era amakulu mwe tuyita okufuna irimu gali 3. Tusobola okuyita mu makubo g'okufuna irimu nga tuyita mu kusoma ebitabo. Tusobola okuyita mu makubo g'okufuna irimu nga tuyita mu butambi. Ffe twabuyitanga butambi, mwe muba mubuyita mutya kati? CD, flashi, memory card. Kakati omukifo ky'okukwata sente ojenga wano otule ku fees ate zireeta ebizibu. Na gwe situla osome ogambibwa n'abathuraya bakuweza emisomo. Bwe tolina sente tugambe tujja kuweza obwereere okusinga ate otule ku fees ate oleete biki ebizibu. Naye nga kati ensoma ya irimu yagaziwa ate guno omulembe teri kwekwasa, kubanga irimu egaziye ebitagambika. Otakula butakuzibwa oti kusimu katono neefukumula emisomo n'abasomesa abatagambika, ogenda tulimbaki? Edda Bukhari yavuganga navuga endogoyi nava Madina nagenda e Basra mu Iraq kilomita 9 agenda kima hadithi emu, naye gwe otakula buki? Kutakuza oti kusimu sekendi 6 ne bagikuwa, naye nga tozanyira ku school fees mwanange. Naam. Abuuza abawala abato we bateewunde tebaadibe. Nedda, ate nno era ebintu bya sharia omukyala yenna anafumbirwa omulungi bamulaba teyeewunze. Kino kiyiga okuva na leero omwanange, webanga ogenda kufuna mukyala wakuwasa olina mulaba nga taliiko makeup, kubanga bwomulaba nga kuliko makeup onatwala mutwale, ate si buli kaseera nti anaabaako. Mujja kuzuuka okulya ddaako, anasooka kukudduka mangu mu buli agenda seeko makeup. Naam. Omukyala yenna gwonoowasa olina mulaba oba musanze ayoza ngoye oba yasanku oba ava kulima ng'atuyanye yenna ddugala, awo omanya nti ono gwengenda okutwala ye mukyala wange. Naye bino eby'omu ofiisi ataddeko pawuda awandise ku mimwa, otwala kintu kirala ssebo, oyo si mutuufu, tomumanyi, tomulabangako bwafaanana. Katajja bimaintaininga kizibu atya. Era mu sharia omuntu ng'onolaba ku mukyala gwotwala gweyagala okuwasa alina kubanga tamanyi, bamusanga ddugala, alina amanda ddugala, yenna ava bavankani awo ajjudde ebyovu,
oyo bwomusiimanga oba otutta omukyala ku lwaki omusanze aliko oligini n'omusiimirayo naye bya meekaapu oyagala toyagala ojja mumusiima kubanga n'enyindo ennene agiwako pawuda nekoggamu gwe noga nti nze ntutte abawala abato be batewunde tebadibe nedda tetulina kumulaba nga yewunze kubanga bwemulaba nga yewunze oba otwala muntu omulala oliti n'abantu bangi bagenda ne bafuna omukwano nga bayita kugina emikutu mikwanira wala whatsapp facebook oli ali mu nsi z'abazungu nona alirankani ne besiima agenda okutuuka ku muntu gwe yali ayagala kumbe kiri kifaananyi kirala bamala mumuseetinga ne bamusiiga bino nebiri kati omutukako bwati nga tasasola kumutwala kifaananyi nalaba birala ate noona omulala sikyatutte tuli fenna kubanga wano mukifaananyi kamera ekuba light n'emyansa omuntu oluusi adda ddugalamu nalabikako bulungi ate wano agenda omutulako nga si yeye kati ekyoggaa nti balina okwewunda bafune abo batwala si kituufu n'omuntu anoonya omuntu omutuufu tamulaba nga yeewunze kubanga tafuna kituufu namu abuuza waliwo muslim singles outing mbu basingles abatannaba kuwasa bajja kubeera nga bakwatagana n'abaana abawala mu kifo ekimu mu kampala wano obusiraamu bukyogerako ki faqad thabata anhu sallallahu alayhi wasallama annahu qala latattabi'anna sanana man kana qablakum shibran shibran nabbi atugamba sallallahu alayhi wasallama mujja kugoberera enkola z'abaabula mujja kugoberera nnyo latattabi'anna yanyweza ngalaga nti mugenda kuba bayitirivu nnyo bakukopperera ezo singo zimanyidde autu waliwo nebinawulidde bagenda gaba awaadi imamu asinze omwaka guno imamu eddaaya akoze obulungi mu afirikana simanyiwa tukopa bali kukopa bali biri ebibiina byawula byetukoppa nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi eno yali atubuulira embeera egenda okubaawo mu maaso naye ngaagitwewaza yali tagiwaana mujja kugoberera enkola y'ebibiina ebyabula luta ku luta shiburan shiburan hatta law dakhalu juhri dab mpaka ne baliyingira mu kituli ky'enswaswa mujja kukiyingira naye nno buli kigambo ekiri awo kirina amakulu lwaki yakiteekawo lwaki yaleeta nswaswa ensolo nyingi eziba n'ebituli lwaki yamenya nswaswa yalaga sallallahu alaihi wasallam nti mujja kugoberera ebibiina ebyabula mpaka n'ebintu ebigenda obaleetera obuzibu mwe bukope bibatwala mu muliro jahannama ebafunyisa emisango ensonga lwaki yayogera ensolo gye bayita enswaswa ya bulabe nga yakutemye bweti mbi nnyo tuli fenna niba bayingidde mu kibuli kyanswaswa naffe tujja kuyingira omwo gyoyingira omanyiyo wabi amakulu nebyokopa bikutwala mu muliro gwokopa kati okunganya abaana abawala n'abalenzi tebanafumbirwa obatuuzaawo osubira ki ekiddako nti ani ayigiriza ebyo nti nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ayigiriza ebyo kuguno omulembe ate nabakunganya tebalina jiribaabu bali mu tebalina hijabu nshari'i bambadde hijabu naye nga si ya sharia eri gyetwogeddeko eraga buli kimu ekiri munda bwe kifaanana newe kikoma n'obunene bwakyo n'obutono eyo si hijabu okukopa kutususeeko tukopa nnyo 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 ate munange ekyewunyisa bino ebyedduniya bo tebakopa bibali wansi essomero erikola obulungi ebibuuzo nirifuna obubonero bulungi teriyinza kukopa liri ligwa liri erigwa ebibuuzo bibalina okukopa lino erikola ki eriyita ettiimu y'omupiira ewangula ebikopo buli mwaka buli sizoni zino eziremwa zikopa eno neffe abali mu kibiina ekirungi ate tukopa biri ebyafe tukopa baferiya wakadhalika jaalnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala nnasi eyo ensonga yabateesa mu kibiina ekyowakati biri birenga bikopa mmwe litakunu shuhadaa ala nnasi biri ebibiina byonna binakopa kino ekyaffe neffe ffe tukopa biri okunganya abaana abato mu myaka 19-25 bawala balenzi mu myaka egy'obulabe kubanga egyo emyaka gya bulabe ku saidi z'omukwano abakunganya bagenda bagamba ki
era biki ebinavaamu awo. Olwo olukungana situlwagira n'olukungana lwenawuliraku lwebagamba bagenda gaba ba imamu awadi, imamu gundi yasinze okukola daawa, gundi nankani la nuridu minkum jazaa wala shukura. Baimamu ne baddayi ne baani omugabo gwabwe guli wani? Oba gwe mulaba akoze bulungi mufune kyemumutwalira butwalizi, so simbu bajje mu nankani muholo batekewo omuyimbi bamutiremu akayimba akamuleeta awangudde awadi bweti. Ya subhanallah, nti Nabi Muhammad yayigiriza ebyo sallallahu alaihi wasallam abadan. Na fadal abuuza sheekh obufumu ibaada omukazi yenna alina okufumbirwa omusajja omusiraamu, naye ekyennaku abasiraamu banoonya batali basiraamu, fe ate abatutuukira si basiraamu, tukoze tutya mu mbeera eyo? Omulembe gwe tuliko abakyala bangiko, abaami batono, ate abaami abatono nabo okuwasa kutono. Omukyala alina okusaba ennyo edduwa n'okwetereza n'okutya Allah we. Allah akulaba, akwagala era akumanyi, ajja kukuleetera omwami. Gumiikiriza programu zo zonna ani azirina? Allah. Ate nno yinza kukuleetera zennungi okusinga gwe zotegeka ezizo zotegeka ezimu zikuleetera buzibu. Gumiikiriza amagezi gali gamu gokka, tokkiza okugenda natali musiraamu. Omuvubuka ali wano tewasa mukyala atali musiraamu. Osanga omuvubuka nti omukyalo nze nemutoza shahada. Si kibi okutoza omuntu shahada, naye wamala mulaga mukwano nalyoka tola shahada, ekyo kikyamu. Kubanga obusiraamu bwokuba nti ayagala gwe emikisa emingi okuba nti yasiramuka mu busiraamu waddala, wabula yali anoonya musajja nalaba nti omusajja wakumuzikiti nnyo, kantule shahada. Sooka kumutoza shahada anywera asome eswala yige buli kimu, olyoka omulaga omukwano awo muwoowe. Naye basoose kwagalana bagenzeko munankani ayi kati ntodde shahada. Naye kirala bannange kitulina okumanya, sebo mutabani wange nga tonakuwasa mukyala, obusiraamu tebutunulira mukyala ono mu feesiyo ogulabe kabyute kano ku feesi ne figa. Nedda, mulimu ebigendera bingi. Abaana bo ofunye omukyala omutozeza shahada, muzadde abaana basatu bana, Allah akujjuludde, azeeyo wa mama we n'abaana bo. Mama mukazi wa church Sunday service, kati abaana baffe gye bagenze, abaana baffe gye bagenze gwewafaka face n'ekiwatu. Kale oyinza okuba tofudde nga wuuli oli mulamu, bizinesi nezigulongotana, tewali kakulya, bintu bitabuse, giro dakiika n'abaana batwale nange mala okuyiiya nseetinge. Oluusi mukazi wa Sunday service abaana amuza tugenda balekera ani bamuza bano mbateekemu ka tugenda boku kyaki. Guwafa kafeesi okuwasa batunulira ebintu bingi. Ako kafeesi ako kagasa eddakiika teziwera na 10 nga biwedde nga oyagala ate kwebaka. Emigaso emirala mingi giri mulongotaamu. Abaana owandibadde owasa omukyala ng'abaana we babagenze eri, waliwo gyobaga nti musaale musome eddwa y'okulya emmere, musome eddwa y'okuzuukuka, nga jjajja waabwe ali eri ajja kusobola bagamba ebigambo ebyo. Allah ne waba akujjuludde ne batwala bakulireyo oba munywevu. Naye ffe tujja bayitangako mu bukulu nti abo nno abaana balaba nti oli Hasani gwe twabeeranga naye mu ddalasa bye yali azaala nti ng'ate baakyuka nti omukazi yali yamujja mu nankani, kati bwe yafa omukazi n'akola ki? Nga banyo banyumya ebyo. Ebintu by'obufumbo si ddakiika ezo 7-10 nti bwe bikoma, ziri programu zimpanvu, butunula nnyo jjojja omukyala. Tolowooza nti naye oba kale nga woli oli mulamu ne sente weeziri, era omukyala agamba nti jjajja w'abaana agalako okulaba ku baana, lwaki holiday eno tebagenze bamumulirayo? Onoomuganda mukyala wo era omuganda nti baabo batwale eri waliyo Jesus. Ate omwana omuto omumanyi agala byangu, eno omuganda kufuna wuzu ku makya amazzi gannyogoga eri bakuba disiko, eri bakuba mu disiko agamba nti biri byebyangu nireka njatwala biri ebiri ewajjajja. Era osanga abaana abamu agamba kitaawe nti eno holire tutwale ewajjajja mukyala azaala maama gye twagala, waliyo disiko.
obaza mu alifu bakubira tahiyatu bakubira biki eri teriyo kukuba ebwobanga owasa omukyala byonna ebiba byegendereza so sionzi ono gwenguddeko ku street simuvaakono yabalagala musufu nnyo mubalagavu ebyo si byebyo batunulira n'ebintu ebiki ebirala nam abuuza what is the procedure of making tauba after zina tusaba allah tukingiriza obwenzi zambi bbi obwenzi zambi bbi nnyo togezangako tusaba allah tunyweze ebikola byobwenzi luba luggi mukuluggula lwanguwa naye tayimu etuuka noyagala okuluggala nga tukyasobola era abantu bangi batuukirira ffe abawalimu sheke nakama nemudde ebbali nakugamba nayingira obwenzi nga ndi ku univesity njagala bivaamu nemeddwa mbanga avaamu ngenda okuweza wiiki 2-3 nga mpulira omutima gulwadde nga nzirayo nenga kati siribiddamu omwezi teguwere okuluggula lwangu naye okuluggala zambi bbi saba allah tukwingirize abamu abasawo bamala kubatiisa gwe haji bwotava mu kisawo ojja kutuka omugongo ojja kwabika ekinankani nalyoka awumula naye nga basawo bamaze omugana nti va mukiki mukisaawa adde akyalimu amannyo gamuwedde mukamwa envi zimujjudde alemerere mukisaawa mugongo gwewese gulinga mutego naye eryo zambi bbi nnyo ebisinga okuleeta ezambi lyobwenzi ebisinga okusembeza ezambi lyobwenzi eri omwana adamu biri mu ikhtilat eneetabikayo n'abakyala buli kaseera odiringa n'abakyala buli kaseera emoka erimu bakyala buli kaseera nankani buliwodda bwoti eyo embeera kizibu nnyo okuwona emize egyo wesamba bakyala naddala omukyala yenna kasita omwekanga bwoti mutima byuti eyo nogyekanga oyo noonya amagezi omuviire mulabewo namba 1 akulemesa ejjana waliwo omukyala gwotunulira byoti byuti nga tevuddeeyo naye kasita omwekanga byuti eye bwoti ti awovaawo ate ffe kyetukola njala kanamba komukyalo yani akanfunira bwonfunira akanamba koyo nkuwa emitwalo 2 gwotegedde nti akulemesa genda mujjana nam nuniya ibn kahtani atugamba nti la takhuluwanna bimuraatin ladaika biribatin walau kunta fi nusaka mithla banani oyali mukugu myaka 3 emabega muhijiriya yagamba nti omukyala yenna omutima gwo nga gumukubagana teweyawulanga naye wadde nga mu imaani wekakasa olinga sheikh banan yali mumanyi mu myaka egyo nga bamukulako examples yali wamaanyi nnyo mu imaani yabeeranga misiri myaka 11 emabega kati naye nga wamaanyi nnyo mu imaani nga sheitani temalaga mukubako kifuba kati sheikh ono yali awandika ekitontome yagamba nti la takhuluwanna bimuraatin ladaika biribatin teweyawulanga n'omukyala yenna ngaomutima gwo gumwegomba walau kunta fi nusak mithla banan wadde nga mu imaani wekakasa olinga sheikh banan tokikolanga oba owedde prosidia za tauba ya zina saba allah bitukingirize esookera ddala butaddayo ate akasooka ke kasinga obuzibu butaddamu era wotegerera nti allah obwenzi buli yabunsonyiwa bwolaba nga tozeemu obulamu bwo bwonna ate ekyo okukitegeera nga batumiza esanda kubanga toyinza kitegeera kati omanye ebiriwo wikyejja ekyo toyinza kikakasa kati kubanga omwezi ogujja tumanyi biriwo oyinza otendewaliro ekyo kikakasa musajja abadde munenenene tujagula sandangazi mukifuba wano mugazi bwati awo ngaomanya tokyazeeyo naye ngaokyali onywa n'okumanya obukwakulizo bwa tawuba bwonna 6 muliwayo ezimbaga 7 bwetayinza kusoma sawa zino naye nga akakwakulizo akasooka ku tawuba ey'obwenzi butaddayo akokubiri bwejjukira ebikolwa ebyo ngaowulira okunyolwa ku mutima
waliwo abamu abajjukira ebikolwa ebyo nawulira n'obuwomereze ngolaba ebiseera ebyo wembijjukira jamaani eyo teba tauba yonna eyokuva mu zambi bwojjukira ezambi onakola byaki ya rabbi mpulira omutima gwagala kwabika sheitaani yampangula saba allah onsaasire naye so si kuwomereza nanyumiza n'abavubuka abato mwe temukyakadde mmwe ffe twadigidda ffe mwe ebirwadde bibalemesezza bwogera bwoti hiv bwogera bwoti nankani naye ffe tebyaliwo eyo si tauba na kabuuza ne mu nyumba nabatwambaliremu hijab oba mu nyumba tebamaliramu hijab era mubamu ku bantu ababusinga hijabu ye mukyalo okwambula hijabu mu nyumba yabba ate bino sharia tekikiriza hijabu ng'ogenda fuluma bwetuuka mu nyumba yambala ebintu byosuubira ebisanyusa balo kubanga era ne mu haqi baawo zasinga okwetaagamu nabbi gyeyawo ekisooka omwami byasinga okwetaagamu mukyala we ekisooka idha nadara ilaiha sarratuhu omukyala alina okukakasa nti baze bwantunulako asanyuka nga bali mu nyumba yaabwe alina okukakasa nti bwantunulako so si nti oba nunakijangajja namujjagwa ono faagifaagi olwo nali mubuyibuyi emubuutikidde ate bana waffe abakyala balina okukimanya mu uganda tetulinga mu nsi z'abawarabu fetulina challenges nyingi kubanga mu nsi z'abawarabu era haji ne bwana afuluma ajasanga abalala bagenda okusanga era bali mu buyibuyi besaanikidde naye balo ava ku mulimo nga sekwitale gwakola naye abeera mu challenge nga buli kanaku ayambadde regingi buli kanaku amuchallenge kati wadde wakana natuliraja tewajiri bahabu agamba nti wasekwita luli anategeera ebintu bino gwe mba ntwalamu musajja twaguma bugubi agumya mutwe nga male naye nga sekwita lekyamukola ku mulimu eyo simanyi office messenger abo abeera bubeezaawo wete dakika 30 nga zaako pawuda omupya bupawuda tebaba nabo mu nsawo buli vanyuma dakika 3 zaako akaki aja tyayozeza engoye natuyanira mugiribabu tanagikyusa nekweyakweya mu ttaka ngaatwale okukanika engoye neddugala alyawo ebigere ya rabbi kati ye omukyala aga nti omusajja yakyuka bwadde atulawo nanyiiga bunyiizi kumbe omusajja tuwatuukaga nti bana ndi ku kiki kino kati kasekretari wekabeera nga kehafiswa wabairemu ku ddiini ngaakakyusa ngaatekamugiribabu ngaatwalaako onagenda otandika okukwata ebisubi nga bateekawo dde omulala kati hijabu wakati bajambala okujjako ate n'abaami balina okukimanya abaami abamu atalesa abefamire abalala bavuuka agakulu agakubyawo oyo muto wange asoma university oli taata omuto yamuzaala agenda kuvanga nagenda akanika emotoka yige wa garagi basi mukyalo omulemeseza ezimu ku nsonga ez'obulabe nabbi ziyassaako essira kwe kuleeta abantu ab'eŋŋanda zaffe abalemesa omukyalo okwambala obulungi nga bwayagala asanyuse bba era waliwo omukyala yali agenda okulemesa ekyo namutwale wa muzibe gye yamuteeka ewa abdulahi ibunu ummu makutumu yali talaba naga nti ojja kuwangalirawo oyo kubanga yali talaba muwala muto bwanamutwala maka g'abantu ajja tabula obufumbo namutwale wa abdulahi kubanga talaba tajja mumulaba naga nti ojja kubeeranga waka n'omukyala wooli newa tuyambadde hijiribabu kubanga talaba tajja kulaba n'abakyala abamu agenda naleeta ab'eŋŋanda ze nabayiwe waka oluusi ennyumba nfunda omwami kubanga n'omwami alina okwambalako obugoyi obulala ewaka si lukanza olwo bijiini kati oluusi ab'eŋŋanda ennyumba nfunda tulina akazigo kamu bubiri bulumu bubiri tewali kwetaaya ate waliwo mulamu waliwo senga wa mukyala ngwena kubeera mu lukanzu 24/7 bamala kuzikiza ttaala n'olugjamu ebyo bikosa obufumbo kubanga abantu bafuna kwetaaya ate nga obusiramu bwagala nyo abafumbo bano betaaye bafune emirembe abuuza omukyala ayambala hijabu afuna empeera zenkana zitya
hijabu eri wajibu. Omukyala okulega hijabu natajambala afanagana nga alese sala nga waleka dhuhur oba asiri, eyo eri wajibu nga bwolaba esala ne hijabu bweri atekeddwa buteekwa kujambala. Naam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal yajuzu liwalidani an yati fi sala ma asiwak lakin حينئذ سمع المؤذن هو يقيم الصلاة ويأخذ سواكه ويبدأ تطيف أسنان ينظف أسنانه وهو في مسجد. nabuuza mu Luwarabu, abuuza ku muntu okujja n'omuswaki mu swala mu muzikiti ne baziina asenya ne bakima eswala asenya. Eyo sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetulina kugikakkanya. Omuswaki ogwakati etali brush, omuswaki ogwakati kiri mu sunna. Nabbi yagujjanga mu mannyo ng'agenda kuba takbiri eggula bweswala. Amakulu yaterezanga na layini ng'akolaki asenya. Tokitamwa kubanga sunna ya Mukama waffe sallallahu alaihi wasallam tolina gitamwa. Abantu namwe mutusobera alimvantaligire. Eyo sunna ya Mukama waffe. Okumanya sunna nkulu nnyo era gye yasembyayo okukola. Ne bwe yali afa omuswaki bagujja mu mayiti, yatuuka ekiseera nga takyasobola kuva mu kigambo olw'obulwadde nga bumunywezezza n'anafuwa naye nga omukono guli muki mukamwa. Mukyala we Aisha radhiyallahu anha ye yajjamu omuswaki mu mayiti nga ye sunna gye yasembayo okukola sallallahu alaihi wasallam, ye sunna gye yasembayo okukola. Era ekimanyikiddwa mu basalafu bonna, ekyo kimanyikiddwa bulungi nnyo, omuswaki giba mukamwa. Olaba Abawarabu bwakwagala ennyo akuwa muswaki, kale badde banyagenda kumpa sente, sente baziraba dda, temuli makulu. Akuwa sunna ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Omwana bagamba naye obulabo bwammwe wano temugenda, bagenda tuwa sente mmeka? Ajjayo miswaki, abantu nga beesooza. Yamanyi obukulu bwa sunna eyo. Muganda ffe abuuza ekibuuzo kibadde mu Luwarabu, eyo sunna okusenya. Eri hadithi Nabbi watugamba nti laula an ashuqa ala ummati la amrutuhum bisiwaaki inda kulli sala ya Abi Huraira, mbakubanga saatya kalubiza abantu b'ekibiina kyange nandibalagidde okusenya buli bwe bagenda okusaala. Nam bannafikihi manyi bwe bagivunula yali amaze okulagira. Kulwaki omuntu yenna ow'empisa ng'alina obuyinza bungi bw'aba alagira ayita bbali. Ekyokulabirako singa Magulu Nnyondo Kabaka Ssaabasajja akugamba, singa sitidde kukalubiriza wandibadde ondeetera engatto zange ziri wano, bw'oba olina amagezi okola ki? Bw'osigala ng'otudde nga tugamba nti olina empisa, aba amaze okukola ki? Omuntu w'empisa nga talina obuyinza bungi bw'aba atuma ayita bbali. Awo yali atulagidde, singa saatya kalubiriza abantu ba kibiina kyange nandibalagidde okusenya buli bwe bagenda okusaala. Awo yali amaze okulagira sallallahu alaihi wasallam, kubanga ow'ekitiibwa ennyo ng'alina obuyinza bungi nga wampisa talagira direct, ayita eri ati abamagezi ne balondamu. Kati gwe sigala ng'otudde. Naam. Abuuza, okwogereza kulina mitendera ki? Okwogereza wano waffe kwe tulimu okusinga kuli bweru wa Busiraamu, ate nga mu kwogereza obufumbo bwe mugendamu mu maaso bwe bufiira. Mu kwogereza wano obufumbo bwe bugendamu mu maaso bufiira awo. Kasita mukkiriza Shaitaani ne bayingiramu eri gye mulaga muba musse. Ekisinga obulungi mu kwogereza, omukyala we oba omusiimi gw'oyagala okutwala, wandibadde okkiriza b'eŋŋanda zo bamulabeko nga maama wo oba basisita bo, naddala maama amulabeko agende nti mutabani nti oyo muwala muleete wano. Kulwaki? Maama wo amanye ebintu bingi, ayise mu bintu bingi.
era bwagendayo namunonyerezaako mamawo nagenda owomukyala gwoyagala okuwasa nanonyereza empisa ze naga nti omukyala musinyi gwoba owasa ozayinza okusula mu katego mamawo kizibu nnyo 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 mamawo okuvaamu era waba musiimye aba asiimye naye fetuga nti oyo mukadde ategera kati amanyi byamiini takyasobola kutegera byakakati nedda ssebo allamathu duniya eduniya emuyigiriza bingi era kyola mu shariya omuntu yenna omukadde shariya emugulumiza kubanga alina ebintu byayize wadde talina yirimu eduniya emuyigiriza alabye ku bizibu mama oyo yandibadde asalawo ti omukyala tumutwale ekyo kimu ekyokubiri esaudi arabia bwe kibasinga okukola ate wano nga tukyewala nnyo nga te ekirimu obulungi bwomala okukakasa nti omukyala yogenda muwasa ekyandisiza obulungi kubawoowa wali togenda mutwala kubawoowa nkyalina byemaliriza nfuna akazigo nankani babawoowe osobola omukubira esimu najja mu kibuga nemugenda mu kafe nemugenda ku intaneti nemunywa kacyayi naye wano tebanabawoowa ate ebyo bibaawo nemutambula ekibuga kyonna abamu alina akamotoka amuzayo kiro ani oyo mariyamu badde amukomezaawo bawe wadde ani yabawoowa beeri ewabe kase bakimanya nti omuvubuka ono ayagala mukyala waffe tumaze okukwatagana nti mubawoowe wali maliriza alikima mukazi we era ngaakola appointment kati yambala tugende enkya tugenda gindi nga batambula na mukyala we naye wane waffe basajja bakulu tebayinza kukkiriza kukikolera ekyo tuli fenna okwogereza mbusiramu kugazi naye kisinga obulungi abantu ba famire be bayingize ku mukyala gwewegala okuleeta bamulabeko bakube mu tooki balabe n'omukyala ono alina okumanya omwami gyava oyo kitaawe w'omwana omuwala okuzaala omwana si kusaaga mulimu kitaawe w'omwana omuwala alina okumanya omuvubuka gino otwala omwana we mukulu osaalirawa eswala ze zajjama ani imaamuwo ebyowe bityo taata w'omwana alina obimanya taata w'omwana omuwala bwagamba nti omuvubuka oyo musimye muomuwala wange aba asiimye ngaamaze omwetoloola bwagamba nti nagenza okukola research hamuza tajja kutola mwana waffe sigale basi ebyo ebisinga obulungi yenjogereza entuufu tubiteekemu abakadde kubanga omukadde waba alabye akamogo takukkiriza kuyingirawo ojja kusanga obuzibu ate naye abakosebwa wallahu alam. abuuza singa mukulu wange awasa omukyala oyo nga yajja n'omwana nga mukulu wange si ye yamuzaala nzikirizibwa okuwasa omuwala oyo nga otaddemu sayansi mungi ddamu tulabe singa mukulu wange awasa omukyala njagala kimu ono abuuza ayita atya omwana oyo talina wamuyita mutegedde ekigambo ono abuuza ekibuuzo agala omuwasa amuyita atya si mwana we mukulu we ye yawasa omukyala anti kibyo tubitegedde njagala ekigambo eki ayita atya oyo gwayagala okuwasa amuyita atya ayagala kugwa ddalu tamuwasa muwala we khalas nam aba mwana we nga muzaala tamuwasa nam agamba batukubiriza okunonya erimu nkole ntya okwegatta ku Madina Islamic University okwegatta ku Madina Islamic University awo yajja kujja nga tuli babiri ekyababiri ebisanyizo n'ebirala inshallah nam okusoma Qur'an nga simanyi makulu gaayo kimpeesa empeera okusoma Qur'an wetutege yani agamanya ate agamba nti okusoma Qur'an nga simanyi makulu gaayo ani agamanya ya subhanallah nyanja Qur'an ngazi ekigambo kyoyitako buli kanaku bakubulya kyekitegeeza nonyenya omutwe ate nga oli muwalimu olidde ekigambo kyoyitako buli kanaku kakati bali matali kigoloba matali gurupu baga nti alfitinatu ashaddu min alkatili fitina esinga nokola ki naye nga ewaya tetegeeze
eyo aya tetegeeza fitina. Alfitnatu ashaddu min alqatl, fitina esinga okutta omuntu. Etegeeza shiriki. Shiriki mubi nnyo asinga n'okutta omuntu. Naye bali bavunulamu kiki? Ensalo mbi nnyo, ensalo fitina mbi nnyo, ensalo bulwadde. Era n'abantu baffe n'abawalimu bonna basoma bwe batyo. Allah yali agamba basajja abawarabu nga bo balaba nti shiriki alimu kabiiki. Shiriki timuli kantu. Nze nkola bintu byange nentabikatabika nensinza binankani katunga nti shiriki ate olwo abatta abantu. Bo nga bawarabu balaba nti shiriki talina buzibu kubanga okutta abantu kyekibi. Allah nabaga nti shiriki okumanya mubi asinga n'okutta ki. Naye ebyo tetugisoma ani amanya amakulu gaayo? Tiriamanyi makulu Qur'ani ngazi soma. Okusinga ogaa nti ndimala kumanya makulu gaayo nende okangisoma ngazi tiriamanyi makulu gaayo. Owugako buwuzi n'okomaawo n'owugako buwuzi n'okoma aya zennyini z'omanyi. Osanga omusajja agamba abantu nti wa amma bini'mati rabbika fahadith, ebyengera Allah byakuwadde byogereko. Nze Allah yampa nina eseti 6, nina efamu zente, nina emoroka ez'ebbeeyi, nga yesembesa Qur'ani. Naye ebyo si bye biri awo, si byogamba. Eyo aya sitegeeza ebyo. Allah yali agamba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyengera Allah byakuwadde byogereko. Nabbi ayina ebyo era muga nti irimu Allah gyakuwadde gisomese. Amakulu ni'ma al-ilm, irimu ekyengera kya irimu Allah kyakuwadde gwe Muhammadi kisomese sallallahu alaihi wasallam. Nefe ensi yonna ne basiniya bamasheikh bajesembesa bwe batyo nti ebyengera byogereko. Haji muko tubulira ebirombe egalagize koyinize muloka zolina nebibanda byemuloka mukaaga oyo Allah mu ebyengera. Ekyengera ye irimu. Era nze singa nti nze Allah yampa ekyengera kiriwa nakwata Qur'ani nkakasa nti yakuwa ekyo kyengera. Kati Qur'ani tetumanyi makulu gaayo, ani agamanyi? Tusula kola ki? Soma oba tutegeddemu wadde zero gwe soma ebirala binatusanga inshallah. Ekibuzo ekisembayo. Omukyalo okukula ekisajja ku bodaboda kikkirizibwa? Tusaba Allah atutaase ya Rabbi. Ekisinga obulungi omukyala teyantudde ku bodaboda. Ekisinga obulungi omukyala teyantudde ku bodaboda lwa buzibu bwa nsi eno. Ate waba gituddeko yeyise mu mbeera atule ng'omukyala, si ku kugulu kuno kuli eno kuno kuli eri. Mbaddeko wabweru nga Sheikh Bosa ayogera omukyala okukola ebibuzo bikomyawo. Omukyala okukola, omukyala okukola mu busiramu tebandimuganye kukola niye asigale nga mukyala. N'omukyala tebandimuganye kutula ku bodaboda niye agituleko ng'akimanyi nti mukyala. Nisi kufugira ddala musajja n'ayawula n'akalambala neyesimba ati n'awanika ekifuba mu bbanga. Alina okumanya nti mukyala asigaze ensa z'ekikyala. Esinga obulungi watesobose teyanditudde ku boda alinye taxi mutwaleko ku boda ku piki yaffe eyiyo gye wagula oba mumorokayo olite okujjako olw'obuzibu atuuleko. Naye yandibadde atula n'akuma ensa z'ekikyala. N'emirimu gino gye tukola Sheikh ayitibwa Muhammad Mutawalla Sha'rawi rahmatullahi alayhi bwe yali ayogera kukola ku wakyala naga nti bwolabanga nga omukyala ng'akola ng'omanya nti waliwo omwami oba bba alina byali azamanya oba waliwo ebimulemye okutuukiriza. Kasi olabanga nga omukyala akola ng'omanya nti kirabika omwami waliwo ebimulemye okutuukiriza nga yesembesa kiswa ya Nabbi Musa alayhi salam. Walamma warada maa Madiyana wajada alayhi ummatan min annasi yasqun. Nabbi Musa yatuuka mu kyalo ky'e Madiyana ku luzzi yasanga abantu banywesa ebisolo babinywesa amazzi. Wawajada min dunihim muraataini tadudan. Naye nga wabbali waliyo abaana abawala 2 banyirivu bato bali myaka omwana wabeerera ow'ebbeeyi
naye nga bali mu kutangira ebisolo byabwe bireme kujja kunywa mazzi. Tadhudaani amakulu batangira babiziyiza bireme kugenda ku luzzi kunywa, naye nga eŋŋumi eri wali banyweseza ebisolo ekaaba. Nabi Musa namanya nti bano nsuubira nabo bazze kunywesa, lwaki bali bbali? Nagenda we bali, ma khatubukuma, bamaama kiki? Ne bamubulira ebizibu byabwe. Ekituleese wano twagala kunywesa ensolo zaffe, naye twandiba tetujja yeno okukola wa abuna sheikhun kabir, kitaffe mukadde. Amakulu ekituleetera okuba nga tukola buzibu bulika, tata yandibadde alunda naye mukadde. Bamunyonyodde ensonga lwaki tukola amakulu. Omwami omukyala yandigenza okukola nga waliwo obuzibu ewaka, oba omwami inkamu ntono, ngaabaana abawala Musa byasanga ku luzzi era bamuwerawo ensonga lwaki tuli eno, kitaffe muzeeyi tasobola, ensolo zijja kufa ennyonta. Fasaka lahuma, Nabbi Musa n'abeetabamu. Allah yali yamuwa amaanyi, zibonna n'abasukumeri n'abajjawo n'ateekawo ezaabano ne zinywa, nazibaddiza. Sheikh Muhammad Mutawalla Sharawa atugamba nti omukyalo okukola ewaka walina okuba nga waliwo dhurufu ebizibu ng'ebyali mu famire eyo Musa gye yayamba alayhi salam. Naye nga tewano waffe okimanyi nti abavubuka Allah bawadde ku kasente akawera, abakyala bakeera nabo tebagenda ku mirimu. Ate bavubuka baffe bosanga aliawo yesikira chapati, omukyala takola, ate alina basatu tebakola, tekuli n'ogwo akola. N'omubuuzi obaliisa otya? Ali ku chapati awo, naye emmoloka ezisinga okupaakinga awo ennene ez'ebbeeyi, abakyala bonna bakolaki? N'obuuza sahaba ono nti ezakawunga zaabula n'ekijanjalo, lwaki omukyala tatuddewa? Ekyo kimu. Ekyokubiri, mu kiso ekyo tuyigamu, wadde abaana bano baali beetabise mu kukola, naye baafubanga okulaba nga basigaza ensa z'ekikyala, batya tebeetaba mu ŋŋumi, baali bali eri bano banamala okwekuba ne bavaawo ng'ezaffe zinywa obufissefisse, tebeetaba muki amakulu. Era omukyala wadde kale eka waliyo ebizibu, sharia nemugaa nti okusinzira ku bizibu omusajja tajja kusobola kusasula renti, fiizi, kulya, lwaliro, kale noja ti ono yasuma agenda akole. Naye waba agenza okukola alina byalina okwewala. Abaana abawala tebeetaba mu bali, so nga omwana omuwala omunyirivu bwatu yandibadde agamba oli kanyama nezange zinyweseze nti kale. Naye kiddako kimanyi nakunywesereza embuzi luli, nawe ate akavuyo ngumi ogiraba ebeera wali badda bbali. Ekyokusatu nga mutahajiba, bonna bambadde fulu hijab. Nekyo kyagenda nti tadhudaani, nga batangira embuzi zaabwe zireme kwetaba mu zaabali. Kiki? Anti singa embuzi yeetaba mu ziri mbwe egenze kunywa, kijja kuleetera omuwala ogenda ogikimayo ajje mu baami, oba kijja kuleetera omuwala oga nti waaye eyo gigobe ekomewo eno, ayogereko n'abaami, ekireeta fitina. Amakulu omukyala waba akkiriziddwa okukola asigaze ensa, abeerimu ensa z'ekikyala, tiyitaba mu kukanula kamaaso, kuwesiba misono egyerega ku nsinga, kayina n'abasajja, avuganya n'abasajja. Nedda, tebeetabanga mu kikonde, baddanga bbali. Nabiyullahi Musa eyo kiswa banange nga maliriza, buli kiswa yonna mubamu message ekwatako. Buli kiswa siga busomi, nemusoma busomi netulankani awo ne balunda embuzi, awo nasanga abawala ku luzi, mubamu message yekwata ku nze naawe. Lwakuba oluusi tuba tusobodde gikenenula mu kaseera ako, naye buli kiswa ekwata ku ggwe, ya imma omukyala, ya imma omwami, oba oyo ayogera kennyini ku muzindala essaawa zino. Wabarakallahu fikum wajazakumullahu khair. Twebaza nnyo abatesitesi, abavubuka abato bano abathuraya abavaayo okuweereza umma eno nga bayitira ku mikutu gino egy'abazungu gye baleeta ne basaasanya mu nsi yonna, ate bo ne bagibalamu birala. Nze nali nagana okgenda ku WhatsApp kubanga nagendayo katono nnyo bibampeereza byammala okuddukayo, naye ate abathuraya Allah bwe yabaleeta nenjiddako, nali ŋŋaanye nga ndaba tegwana olw'ebintu byenalinjirabyeko. Tubebaza nnyo n'otutegekera emisomo bwe giti, insha Allah tabaraka tusaba Allah bakwatireko bagende mu maaso n'okugasa umma, era ne twebaza nnyo bannaffe ababayambako
kubanga dawa yitaga sente, dawa yitaga sente. Abantu bewunya lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yawasa Khadija nagagga radiyallahu anha. Allah yakwata nabbi wa ina ilimu namuteeka wali omukyala ina sente, dawa ekoleki etambule. Khadija wa nus bitalina ilimu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ilimu talina sente, naga katono mukyala nga tayinza muga nti njagala nsolo envubuka yobongulira kwemba ntambulira nti tewali sente bagireete mukatale, njagala kino bakireete. Mukyala eri naggaga kubanga daawa yetaaga esente ezitagambika. Abavuka bana bathuraya batekawo bagitane subscription eyo bwekyo bagitekawo buli mwaka, abantu nebakuba enduulu. Ezo kamera zigula bazijjayo ku bwerere, kamera sizabwerere. Gweokutuuka okufuna omusomo ku ssimu yo nga baguweereza MP zakozesa ogusindika azijjawo. Ate baana bato betaga etaala ezikozesa olworikoda eza audio rikoda ezo za sente nyingi. Awulite kati bwe batugaye tusasule akasente si kabi, kagasa okuyambako ebyuma ebyokukozesa mu mirimu nga gino biidhnihi tabaraka wataala. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Programu baada ya Isha.